Obusente bw'ebinusu bw'osuulidde mukyala wange bunone wejjanjaba ebiguuna nakuleka naye ggwe antambaala kati nga weekoleza ku mukyala wange. This should be the last warning kana kambaata manya ennaku y'otozunga nga nja kuyiwa dental formula predicarito loza olulimi lw'abasawo anai Dr. Muzaawo ninze kana kambata namugaba naye wesonyiwe mukyala wange nakwesonyiwa mukyala wange nawe beeranga omwesonyiwa. Kwaniriza nnyo ku MMTV wabale nnyo kubeeranga osubscribinga nga bwekumira ku MMTV wabale nnyo kulikinga wabale nnyo kusharinga ko ne banno nabo ne bamanya eggulire nga bweriri bwe tubikuleetera each and every single day. Subscribinga awo wansi gwatanaba ku subscribinga gwate ya subscribinga edda yalogamba nti kyokola kyakabinyuma n'amaama we bale nnyo kwekumira ku MMTV. Kifaananyi kyolaba awo Eddie Kenzo yabadde agezaako kuwa Rema Namakula ku ssente nga bajanjawaza ku kivulu kye babaddeko over the weekend eri eyaggwa. Rema Namakula baali ku kivulu ne Eddie Kenzo ekivulu kino kyali kya Munnamasaka ali sides eyo e Masaka bamuyita Muvawala era basobola kubeera nga banyumyamu baali okumala oluvannyuma lye baali baze nga tebanyumyamu gwali mwaka mulamba n'ekitundu ng'ate emyaka gyali giwere ddala esatu omwaka omulamba ogattako ebiri Eddie Kenzo gye yali amaze nga taliiwo mu nju giba giwerezedde ddala emyaka esatu miramba. So Amuza avuddeyo n'amugamba bannaaye weesonyiwe mukyala wange toddamu muwa busente bwo bwe wali omuwa obwo era busente bwonabona bwe wali omuwa toddamu kubeera nga obumu obwo ebinusu genda obukozese obeere nga wejjanjaba ebiguuna. Kyendowooza nti ate bano ababiri okwogera kiba kiyambako bano ababiri okwogera okubeera nga bakuza omwana waabwe mu mpisa ezakabi ennyo oba mu mpisa ennungi mu Buganda waneeno. Jjukira abayawukana naye ate balina omwana gwe balina okukuza. Omwana ono ye Amal era Amal alina okubeera nga amanya nti ono ye taata wange ono ye maama wange bababiri baneeno Eddie Kenzo ne Rema Namakula. So ze kyendowooza ababiri bano okwogera kirungi nnyo naye ate omukulu Hamza ye tayagala Eddie Kenzo yabadde aligezaako okufuuwa ekifaananyi nga wenkikulaze wali eri aligezaako kubeera nga afuuwa Rema Namakula amuweeyo ku busente bambi just era mu kusanyuka okw'amaanyi. Emboozi twagikuleetera nitukugamba abaali ku mukolo Eddie Kenzo side eyaliko Rema Namakula teyagenda kugiyimbirako ng'alowooza ti Rema Namakula anaamuteekako naye embeera naye Rema Namakula yatuuka okuyimba ate ye side yaliko Eddie Kenzo yagenda n'agiyimbirako Eddie Kenzo bambi n'asanyuka nnyo era ku mukolo guno gwe gumu Eddie Kenzo yasanyuka ennyo nga yeewunyiza Rema Namakula okujja n'ayimbira eside eno Eddie Kenzo yali atudde. Eddie Kenzo ne yeesitula n'agamba kaŋŋende bannaye omwana wattu muwe ku kasente omwana wattu mbeere ng'ate musanyusaamu omwana wattu newankubadde twayawukana naye ate tekitegeeza nti nno ate twewalane. So n'ayimuka n'abeera nga amumaasiza ku kasente naye ate omukulu avuddeyo n'amugamba toddamu kuwa mukyala wange sente toddamu kubeera nga ontinkuula nakwesonyiwa naye ate gwo ntambaala toddamu kubeera nga omuwa busente obw'ekinaku obusente bwo obw'ebinusu abuyise bwa binusu newankubadde zaali mpapula. Naye ate avuddeyo n'amunnyonnyola n'amugamba nti omukyala gwowa ssente ono waŋŋamba nkwesonyiwe nenkwesonyiwa era kati naawe mbadde nsaba otwesonyiwe. Famire yaffe ogiviireko ddala ofune ebyokukola ebirala naffe nga we tupulaninga okuzaala omwana waffe asooka okuzza ku muwalawo Amal. So tututambaala nnyo tetumanyi kiki kyolowooza ku mbeera eno oba Eddie Kenzo anaddamu ki bw'anaaba bino bimutuuse mu matu oba wanaaba abirabye bineeno. Tetumanyi kyanaddamu tetumanyi kyanaayogera era essaawa yonna bw'anaaba abaddeko kyayogera oba nga nina kyaleese tujja kuba tukikuleetera waneeno live and direct tubeere nga ate tutambula wamu n'okumanya obwenkanya na buli kimu ekigenda ddala mu maaso. Eggulire ddala liriwo nti ate mukyala wa eyali si mukyala naye eyali mukyala wa Dr. Hamza naye yakoze emikolo egy'embaga. Omukyala oyo bamuyita Betty Birungi era Betty Birungi oyo yali mu Team Rema ng'ate mukukutivu nnyo yali treasurer wa Team Rema
naye ate Dr. Hamza gwe yasuulawo okufuna Rema Namakula. Omukyalo ono naye bambi Katonda yamujjukidde n'afuna omubeezi era emikolo bagitandiseeko dda olunaku olwaleero lwennyininyini luno olwokuna emikolo gibadde wali eri ewaabwe e Mukono. So omukyalo oyo naye Katonda amujjukidde. Kwegamba Rema Namakula bakola emikolo ne Dr. Hamza Ssebunya, ate n'oyo omukyala naye bambi akoze emikolo ne bbaawe ku omwaka guno gwennyini omwezi guno gwennyini olunaku olwaleero lwennyininyini lwetwogera. So lweyo naye tugenda kuba tugikuleetera tubeere nga ate tugikulagako nga tutambulira wamu ffenna oleme kubeera nga ogisubwa. Omuwala abadde alinnye bulungi nnyo mu kagomasike abadde ayambadde yero mu kagomasike ng'anyumye bulungi nnyo. Story eyo tugenda kuba tugikuleetera wano ku MMTV tweyongereyo okumanya n'okutegeera ensonga. Naye essaawa zino eno munzikirize mbagalize ekiro ekirungi mwebale nnyo okwekumira wano ku MMTV, mwebale nnyo okusubscribinga gwate nabasubscribinga gwate eyasubscribinga edda nyala okugamba nti kyokola kyakabi nnyo mwana maama webale kwekumira woku MMTV subscribinga osharingeko ne banno nabo bamanye ekituufu. Mwebale nnyo okwekumira wano. Bye bye.